Lebo wa parliament wa busulist sakwogera manya ga abantu ndoza jali ninga tisigenda yo kyensinga n'okwetaaga era betwa badde nanziga mu kuziika yayogedde ebigambo bingi naye abantu abamu bambi babenyisiza kyawaliza ne reverend okuva namugamba nti Honorable Medad yogera bitono munaddiini okugamba nti Honorable Medad mbadde sikusubiramu kwogera bigambo bingi kirabika wasuseewo yabadde munaddiini so kakati nze njagala nnyo wemba ngenze naye nga gyali ate kyensinga n'okwetaaga kyova laba nze bampa entebe nga eri bbali wa Segona nze ngisika ne njireta kumpi naye mbere naye kubanga kuvuganya si lutalo okuvuganya si bulabe naye atunulire ani amuvuganyiza alage kyekigenda okubeerako nze bulwanvumira mu bantu nze sina buzibu naye nze manti awalina kyantaddeko babuuza naye Kimba gwavuma amuvumira ki yera wakyamugamba atulage byatukoledde okay abadde ayina ekigambo kyakozesa ebbanga erisinga obungi ng'agamba nti eyanziba yababba ekigambo ekyo simuwaayira buwaayizi akikozesa n'ensi yonna by the way kibasinga n'okumuyitako wane waffe nti eyanziba yakola ki yababba naye namubuuza nti Honorable Medad baakubba ki nga jjo lyabalamu bwakedde ku makyange emmotoka yo oleseemu emiliyoni ze zikunukize 118 n'okusoba ne wodula n'oleka emiliyoni 180 mu mmotoka nange ngambe nti ogwo gwali munyago nange ogwo nguyite nti gwali munyago kubanga omuntu ogenda kwaka uno gye emiliyoni 180 nozireka ne mmotoka awo nfunamu okutya ku bantu abamanyi ku by'essente naye nozireka ne kuoshinga ebbe n'ogenda nekirabika omunyago oba nawe wagwera mbwera bizi ng'otyo gusito ogujja mu mmotoka oguteeke kubba mu banka nange ogwo nguyite munyago lwaki bagala nze ebyo mbikuyita ekyokubiri buli omu alina bwino wa munne naye nze sijja kukozesa nnyo olulimi lubi ngenda kwogera eri abantu biki bye ngenda okukolera Bannabusiro East abantu batunulemu ekyo nze bampaka gwogende mu maaso n'okuvuma Kiyimba abantu bakubuuze nti Kiyimba gw'ovuma omuvuma wanki babanga alina emisango gye yabbamu egy'ettaka lwaki tomutwala mu kkooti ng'oli munnamateeka kakati awo abantu bagenda kujajinga nno nze mbadde wa kirowoozo tandika onnyonnyole emyaka 5 kiki wakola emyaka 10 kiki wakola emyaka 15 kiki wakoze okusinga okuyimba Kiyimba kuki ku lulimi lwo nze wekubadde okusaba kwa okwebaza muganda wange Honorable Medad obuvunaanyizibwa bwa Kiyimba simenti alina omusaala gwasobola okumpa nengukolera naye babanga mpadde omulimu gwalina naye lwakuba nti agenda tekukolagana bya ssente Kiyimba nyina amaka nyina n'abaana ate nyina omulimu nze gwolaba ndi musajja mulimi ate ndi musajja mulunzi ndi musajja mulimi ndi musajja mulunzi ate ndi musajja omusuubuzi so njagala nnyo okumutegeeza omulimu si buli akola ennyo nti akola nnyo nti alina okulaga kyateekeddwa okukolesa omuntu akola ennyo yakuba amatafaali so njagala okumutegeeza nti nyina omulimu ogumpa ssente eza buli mwezi eza buli mwaka mu mbeera zonna ate ndi bulungi ate ekyokubiri ky'omukisa omulungi nti nfuna omusaala okuva mu kitebe kyange eky'NRM bampa omusaala buli mwezi ngufuna so nagwo ngwebaza ndi bulungi so nsuubira nti muganda Medad omulimu ogwogwo bannawakiso bangi abatalina mirimu nkimanyi bulungi waliwo n'abaali otambula nabo ku Lusegere abasinga obungi bambi bali wano Kyengera bali mu kuyagga buyazzi gwobadde ogumpa gwobadde ogenda okumpa omulimu gwo ngweyanza naye gumpeera omuntu abala bannakyengera bage nti Medad yatuwadde omuki omulimu naye nze olulimi lwo ndumanyi olulimi olumu okujeregerera ndumanyi olumu okulengeza nalwo ndumanyi naye abantu abayitako ebulange nze mmanyi nti bandibadde n'ensonyi ez'obuntu ne boogera ebituufu nga teboogeddemu bya bulimba naye nze Kiyimba akalu kano ngenda kabeerako nnyo 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 ate okumanya nti ngenda kabeerako nkaagala ate nawe Medad okimanyi nti Kiyimba gwe ayazze nawe ommanyi embeera ze kyova olaba abeesimbyewo bangi Busiro East kyamanyi genda fulumya abagenda okwesimbulinga nga 8 oba 6 naye abo taboogerako yategedde nti empologoma weeri so nsuubira nti Honorable Medad kkiriza tugende mu balonzi abalonzi tubasaba gumya nti omweyogereze takusuuza kayanziko omuntu w'ebigambo ebingi
yandibadde nga nze ajja obuzi nenjogera ebigambo ebingi naye omuntu awangadde mu ntebe ebisanja ebisatu yandibadde alaga bikolwa naye kati lwaki ayogera bigambo okutujja ku mulamwa abalajja atugamba nti bannabusira atuyamba buyambi babanga atuyamba buyambi atuleke tugwe ekyokubiri babanga ayagala ekisanja ekyokuna nga alina byerabidde mu palamenti abitutume tubimugireyo tubimuwe nga agenda byerabirayo ne tubimuwe ebintu tumusanze mu makage naye ekyabusiro 226 231 insha Allah ndi mu palamenti ensonga y'eddiini Haji Kiyimba ndi musajja muisiramu ddala eddiini lye omuntu ogamba obusiraamu bulina ebigambo bibiri nti omuntu asiramusa olwaleero neyazaalibwa mu busiraamu bonna benkana kyekimu kasimanyi minzaani ya Honorable Medard Sseggona gyapima ku Kiyimba nayingira ddi mu busiraamu nabugenda mu ddi era mbeerawo ntya yabange nze nsoosokole ekyo kipya nnyo so okuva mu 1984 we nayingira eddiini y'Obuyisiraamu nyiri emyaka emeka kakati eyo naye kyali topic so nze nsuubiramu ekyo nti akkirize byonna byagenda okwogera ku Kiyimba abyogere naye bannabusiro ebigambo by'omubaka waffe akyaliyo kati kubanga kino esanja kikyali kike akitambula naye nga akitambula kati ali mu kuyuvuga kuba yategere nti waliwo ekizibu ekyayingiddewo so sooka omaleko ekisanja ekino ekirungi oleme kufunamu ntataaganiza nakana akasente okeyambise kakuyambeko ebizibu byokuba fena tubimanyi tulina ebintu bingi naffe tulina bwino nno mungi kubanga ebintu ebyajja ebya NADS nabyo tubimanyi ebyava mu Kyenga Town Council ebiri mu makaaga awo tubimanyi ne bebinatusa ebiseera byabyo okubyogerako tujja nabyo tujja kubyogerako naye essaawa zino sijja kubyogerako obuuza bannabusiro si be bakibuuza kuba tebayinza kibuuza ng'ebisatu be babimpa biba bimpadde ekituufu nti babadde tebannabaawo byafaayo bya mukulembeze kukulembera wano bisanja bibiri oba bisukka mu kimu nebaza Katonda ne bannabusiro okuba nti nze gwe baasaanyiza okubiwa era bannabusiro tebalina kwemulugunya wabula kyolina okumanya nti okuva lwe natandika okwesimbawo 2011 nina abanvuganya era bafuna obululu mu NRM 2011 yafuna obululu omutwalo gumu n'ekitundu mitwalo ebiri olwaddako NRM eyamvuganya Mukyala Byanjire yafuna obululu omutwalo gumu n'ekitundu olwazzeeko NRM eyamvuganya yafuna obululu omutwalo gumu kitegeeza ki nti consistently waliwo abantu batakka wansi wa mutwalo oba wa mitwalo ebiri abatanonda mu 2016 waliwo eyanesimbako Mwami Magoola yafuna obululu emitwalo ebiri nenfuna enakanaana era enakanaana gye nafuna ne 2011 ku mulundi guno NRM yafuna omutwalo gumu obulala Mwami Magoola independent nafuna omutwalo gumu gumu 13 waliwo eyafuna olukumi 200 waliwo eyafuna olwenda bonna abatanonda balina be balondanga tebayinza kubeera nga basanyufu nti mpangula ekisa kya Katonda n'okwagala kw'abantu b'Ebusiro bibimpadde ebisanja ebisatu okungeraageranya ne Museveni n'akyemalira gwe tulwanyisa oba onvuma kubanga Museveni ekisanja asaba kya mwenda aweze emyaka 45 kumpi bwe bulamu bwange obw'oku nsi yonna amaze ekyokubiri teri mubaka wa palamenti n'akyemalira lwa nsonga omubaka wa palamenti ta controlling a budget sikwata ku ssente zaamu wa musolo wadde ekikumi bwe kiti era sizisaasaanya omuwi w'omusolo akwata ku ssente ze n'ansasula omusaala era ezisukka ku ezo ze nina okufuna ez'omusaala sizikwatako Museveni akwata mu ggwanika ya printinga ssente yazigabanga bw'ayagala ayina eziri classified ezitanoonyerezebwako ate ayina n'ezo ezimuweebwa okugabana awo abooluganda lwe n'emikwano gye n'abako
Museveni alonda kumpi buli muntu okutuuka ku piso ne viso ow'ekyalo. Museveni alonda RDCs, Museveni alonda ba ambassadors, Museveni alonda ba ministers, Museveni alonda abajaasi, Museveni alonda police, yalonda prison. Museveni alagira nti bakutuge ne bakutuga. Museveni alagira nti gwe omubbi w'enkoko oyine n'oyinaayina. Kyovula bababbi b'ebibanja ku batambula n'emmundu bw'aba tannabakulagira bakwatibwe tebakwatibwa. Bw'obyanaga mugiddemu mugikole bwe muti n'akozesa namba zalina mu parliament era neefuluma bwetyo nga sente azijje ku malwaliro, sente azijje ku ambulance n'azigabira mikwano gye. Badde ndazeewo nze nsangiddwawo ndi mu ofisi yange abatuuze b'e Busiro gye bangu. Njagala okuwayiriza paata yange nti tejja kumpa kaadi. Otuulamu NUP gwe bw'otunulamu olaba nga waliwo omuntu omulala ansinga ebisaanyizo eyabadde okujjayo empapula. Omuntu ansinga empapula ebisaanyizo sijja nagisaba kaadi. Bwe baba nga tewannavaayo siyinza kusuula kaadi mu ttaka abantu b'e Busiro gye bampa. Era n'ekibiina kyange nina okukola ennyo okukiwangulira. Abantu bafaayo, NUP eyagala abantu bamalirivu. Nze ekyasinga mu babadde okulowooza ku kintu ekyo. Tejja kumpa kaadi. Nti ekibiina kyange tekijja kumpa kaadi. Ate ezo primaries bazikolerawo. Primaries bazikolerawo ezo. Ekibiina kyange kijja kumpa kaadi. Ekibiina kyange lwaki tekigimpa? Bagamba nsonga ki enyimisa kaadi. NUP eyangatta naye. Tuli mu kibiina. Ekyokubiri pata yangamba continue tewegatta naye. Nze tembuulirangayo nti ono mulabe wa kibiina. In fact nze mbadde nkulemberamu n'okugenda okuvuba abantu abalala baleetamu NUP. Kyenjagala okimanyi era mbavubye bangi ate nkyabavuba era nze nsomba ndeeta mu kibiina angi. Era abakulu batudeployinga nga bwe basiimye. Waliwo emisango eminene okugeza ankuweeko ebitono by'omanyi. President bwe bamukwatira mu Arua ekibiina kyandagira ngende mu Kimayo ne mu Kimayo. Bwe bamukwatira e Luuka ekibiina kyandagira ngende mu Kimayo ne mu Kimayo. Bwe bali batwala ekibiina kyaffe nagenda n'ekikimayo gye baali bakitwala n'enkiza. Lawyer ye muntu akolera ku instructions za client. Waliwo emisango nga ne bannanga abato bagisobola ate siina kwekiika mu kkubo lya nkulaakulana yaabo mu kkubo. Egyo gye bakola nabo bagikole. Bwe beetaaga obuyambi bwange nga senior waabwe nja bubuwaayo. Legal department ya NUP obadde tokimanyi nze ngizimbi. I did it and I'm proud to say so. That legal department nze ngizimbi. Era njagala ogenda ombuulire baani abalimu abatayise mu mikono gyange oba besikyalera kati abatamanyi gye balowooza nti ne looya nti obwalooya babutembeya nja kubeera ku street. Ekirala nakugamba nze sidda mu kkooti y'amagye. Nagenda mu kkooti etaputa ssemateeka n'ensoomoza ekkooti y'amagye nti teriiwo mu mateeka. N'okutuusa kati ndi mu Supreme Court. Gavumenti nagiwangula negenda mu Supreme Court tuwoza. I maintain eyo si kooti eyo kangaroo outfit ya Museveni yakutulugunyizaamu bantu. So tontwala muyo kubanga nakugamba I don't recognize it because it is not recognized by the law. Yes sir. Umusesimba nga onze kawano 2011 twali basatu, 2016 twali 9, 2021 twali 11. Siina gwe ngana kwesimbawo okuwangula mbagaana era nzize mbagaana okuwangula kyovula mbadde mbawangula naye okunesimbako sibagaana. Ekirala nti kiyimba kitulwana era lweyantankudde lweyanguddeko. Nze emyaka gino gyonna ebisanja 3 bye neesimbyewo siina budde bw'abanvuganya, nina budde bwange n'abantu b'e Busiro. Wana Kiyimba tali busy
era okuva lwe yalonchinga campaign ye halumbanze bwe yanumbidde mu kufiirwa nanjogerako ekigambo ekinene nangamba nti oli nti ye gwateebereza okutta mukwano gwange kinavudde mugamba bye namugamba night ubulowooza nti mu campaign yo olina kwogera ku balala oba waliriza okukwogerako bye bakumanyiiko baye yajogeddeko kyatamanyiiko nze ne mwogerako bye mumanyiiko ate nina n'ebirala kyeneekanzeemu ennaku zino Kiyimba atambula agamba yakulira boda mu Uganda ebiseera twabeera n'omukulembeze wa boda mu Uganda nga tavuga boda ng'ate mukambwe ayina emmundu obutayimbwa bwali bw'amaanyi nnyo era aba boda bangi baafa balala piki zaabwe zagenda kati Kiyimba okuva lwe yeerangirira ku bukulembeze bwa boda obutayimbwa ku ba boda obwali busirise bwakomyewo so nabadde njagala mubuuza yatubuulire lwaki ekisooka avugira ku stage yawa oba lubiyanza nakyo tukimanye avuga boda namba ki registration number ki yajeewolawa kubanga waliwo enkola ya loan olwo ennaku zino talina mulimu tasobola kubeera nga yagyegulidde ye bukolokolo ate tetumanyi nti oba asuubula kintu gundi yasoma mulimu gundi nti akola asomesa mu ssomero ly'egindi lawyer musawa jjanjabira wano oba makanika akanika piki oba motoka talina kakwate konna na boda naye chairman waazo kati mmanyi nti ayinza okuba talina sente zigula boda njagala atulage gye yajeewoze avugira ku stage yawa oba lubiyanza abyanzizaawa ne tulyoka tujja ku bintu by'ettaka byonna mwegeddeko si bya bufuzi bituufu bwe kibanga abantu bafa lwa ttaka ng'ate emivuyo gy'ettaka yagibeeramu kibyenda badde njagaladdemu ate yabaddewo bwe nali nfuluma mu ssomero nafuluma mu ssomero erimu ne degree emu nenfuluma mu lyokubiri ne diploma gye nanona nenfuluma mu lyokusatu ne degree gye nanona ya masters nenfuluma mu lyokuna ne diploma gye nanonayo gye tumumanyidde wonna siina we mmanyi we yafuluma na bbaluwa ya buyigiriza bwe yakolera ensangi yafuluma n'emmotoka ya kanso n'agenda naye Lwengo emmotoka teyadda anti anoonya mwogereko bye mumanyiiko njagala mbuulire bwe naaba nnimbi aŋŋambe nti emmotoka nagikwasa gundi awulire bwe twagenda e Kasenge nga KCC egoba abantu nze ne mbawolereza ku bwereere era ne mbakuumira ku ttaka kwe balina okutuusa olwaleero yagenda n'abasoloozamu miliyoni 3.8 Kiyimba n'agenda naze Lwengo mu campaign tezadda so yansabye oba yantadde mu mbeera mwogereko bye mumanyiiko twasisinkana mu kkanisa Namagoma Senninde yamuwa ssente mu baasa yatuuka agisumuludde n'alangirirako ze yalangirira endala n'azijjayo n'agamba ye zaleese nga zifaanagana n'eza mukama we ze yamuwadde okujja ku mukolo njogera ebirala nga teyawezaayo myezi 6 takolaganika naye kati bwe mba nga nze mubi abo bonna lwaki ayawukanye nabo bwe yava mu bukatoliki n'asiramuka nali ekibuli bwente nga Sheikh Muzaata amugamba nakutaasa okutemako omukono mu muzikiti ti ogenze maaso n'okuzanyira mu maali y'obusiraamu n'amufulumya nga tulaba bwe yagenda ku Odi Kampala tebamufulumya nga bamutuga ekibuli tewaliyo tewalaba mu bamufulumya nalimu tebaali basiraamu Odi Kampala abamufulumya tebaali basiraamu ne bamutuga n'atuukira mu kkomera yaginonye era bamufulumya bagamba omubbi wuyo tumufulumya olidde wali ondabyeko ku mpingu kale gavumenti ya Museveni yansibako emirundi gye yansiba wandabako ku mpingu ye baali bamuteeka ku mpingu gavumenti gyawagira baali bamuteeka ku mpingu lwaki ye gavumenti webuziba Kiyimba tannalutegeera okuva lwe n'atandika okuyiga Oluganda lwebuziba tannalutegeera ekyokubiri yagamba ye talina yamubba
Din taina kwemulugunya tayeta complaining kubanga nze kitange ne jjajjange bateeka sente mu bitongole bya government simanyi bana ekitawe yateekamu ebitongole bya government ne babitunda eyatunda ebitongole ebyo ensimbi ne zitalabika yanziba emirimu gy'Abannayuganda ne gigenda nze yanziba Kiyimba talina kye yamubba ye government agifunamu bw'obanga olina omusajja yajja government n'atandika ogisuubuliramu n'agifunamu nga talina mulimu gwakola okujjako ettaka ly'abannansi yagifunyemu era mubanzi bamwali kati bw'aba abadde anoonya yanziba naye mugasseeko nti ffenna tuli bubi okujjako Kiyimba ndowooza ye atali bubi. Njagala abantu bategeere teri muntu alina busobozi bugabira banne ne bakkuta. Gw'oli munnamawulire wali onsanzeeko mu kkanisa oba mu kereziya oba muzikiti byengabirayo tobiraba. Nze njagala mpe ebyawamu tukole ebyawamu ne bannanga abalala so si muntu kubeera awo n'alowooza nti nze nja mugulira epikipiki ezo sizirina. Bw'oba oyagala okumanya nti mazima sabite gamala nnyonta labira ku nkola ya PDM Parish Development Model eteeka milioni 10 mu buli muluka buli mwaka okuva lwe yatandika ndowooza kati guno mwaka gwa kusatu wali ozifunyeko olina abantu 5 bomanyi mu muluka gwe wammwe abazifuna kati oba milioni 10 tezisobola kumatiza muluka onsuubira nange okukwata milioni 10 nzigabire emiruka 30 ze bilioni 3 buli mwaka ezo nga ntunda kuki bo abo besiwadde sente bampa mmeka nze mbebaza bampadde obuvunanyizibwa bampadde obululu bansitudde mukama waffe yeebazibwe naye nabasuubiza ki nabasuubiza buweereza mu parliament ndise kibotte siina mutawana ku muntu anesimbako naye ateeka okujjanga naye awe azitowa naye omusajja yalimu okujja ensangi okulayira kubanga yatya okulayira mu luzungu asuubira okugenda alayire mu parliament era ateese mu parliament mu luzungu beeyi yaabwe ennene abantu b'Ebusiro East beeyi yaabwe ennene naye tulaba abeerwengo ewala bamutebuka ne bamugoba akati ate ab'Ebusiro wagaye nina obusungu leka nesekereko akakane agwemu ebbamu okunesimbako wadde mbajje kasitaba nga alina empapula ajje yesimbewo abuulira abantu byagenda obakolera obulungi bwa gavumenti ya NRM gyakulembereramu nga ssentebe we NRM wakiso oba akyaliko simanyi na kumanya owulidde abagambe ffe NRM yaffe ebakoledde nnyo bino tetuze bantu tebabbye emirimu ebawadde ensimbi ebawadde bwe bugagga ge matano mbisi gwenjuki ebikulukuta eyo ye manifesto yange nga Kiyimba batugenda ne manifesto z'ebibiina era sigenda kumulumba ebbanga ddene lye namanyirako nti yesimbyewo ne muleka ne mwesonyiwa ng'ali kunze nze bwanjogerako kituufu kisaanidde ate by the way n'okujja okunesimbako kisaanidde lwa nsonga bwe nali nzija wano okwesimbawo bonna baali babitya baali tebakyagala obubaka bwa parliament obwa Busiro East mbutadde ku mutindo era kyekyandeeta twawule enjawulo naye kugambye olaba abeerwengo bamugoba nebaga kati omulonzi w'erwengo ajja atyena okumpa amagezi Kiyimba si mulonzi w'ensangi si mulonzi w'Ebusiro mulonzi w'erwengo kubanga transfer tezinnabakolebwa ate abantu balala bayinza n'okubeera nga bali awo balowooza ne Kiyimba yennyini agenda kunnoona kubanga naye yennyini okujjako ng'era aliko ekizibu naye akimanyi nti omulimu guno tagusobola akangamu yansuubuga berekeraawo bwe yafa ekimu ku bye baali bamulanga nga bukodo abantu bajja nga baziirana nga bagamba nze abadde ampeererera omwana nze yankolera kino nze yankolera kiri si mpisa y'abagunjufu okutandika okwanika Abdumuwonge namuwaddewo 10 Kiyimba lumu baamutuma okuleeta keesi oba ye yagiwaayo simanyi omuntu yali afudde awo
ekyengera tuyita ku 8 n'avuga ekesi n'agituusa emaya nga buli stage aparkingawo n'abagamba manyi mutabani wa gundi ekyuma kyamusaze n'afa ati bamugulira kesi n'atuuka emaya n'aweta nadda ekyengera ekesi yagigula mu kibuga bwaba ye yagigula nga tebagimutikka kutisi ku pick up n'aparkinga ku gombolola ensangi n'atugamba ebyo nze bwe yansanga nali ngenda Butambala kuziika ne musanga emaya nga aparkinze ku stage nenyimirirawo ng'ali mu kubanjulira ekesi gy'ava okugulira omufu kati nze sisobola ate kuguwa bbeeyi kutuuka awo ensi eri namula ekiseera kijja kutuuka nve mubaka bwa paalamenti obwa Busiro East nsabe n'ebisingawo Katonda wange ajja bimpa abantu bajja kuvaayo bokka beeyanjula singa obadde omanyi abantu bameka abatuula wano entebe ezolowooza zonna ze zituulako zizo ezo abaana bange be bazituulako oba mukyala wange byenzikolerako wano ku bantu abatuula ku lubalaza lwange nze mbimanyi ne Katonda wange n'abo bembikolera nkubuulidde nti bwe nagenda okuyamba abantu beekasenge nga babagoba ku ttaka ye yababba 3-8 njagala mpakanye kubanga webali beyazisolozaamu nazimutwalira tezaalabikako gye zaalaga n'agenda nazeerwenga antankudde Uganda yaffe ekyokubiri mukuuma omutindo temusuula mutindo gwaffe temulonda kukwalakwala nze ekisa kya Katonda nga kikyaliwo ndi nammwe bannabusiro namukadde asaba ekisanja eky'omwenda simuwagira naye bwebaawo abeesitulise nga bagamba nti nze asaba ekyokuna nenkanankana n'asaba eky'omwenda kale bannamulinga okulamula kwabwe wekuli bannabusiro bwe balonda ne bagamba nti begawummula nja kuwummula nkola ebirala ate nsigale nga ndi mukwano gwabwe naye nze ndowooza nti mu kiseera kino Katonda abadde akyatuwadde omukisa nti abantu abalowooza ku ggwanga lino bwetuli abalowooza abanoonya emirimu nabo weebali singa muganda wange yajja n'aŋŋamba nti ayagala mulimu nandinoonyeza mulimu ki gwasobola okukola netutetenkanya n'agufuna oguba omumemba wa paalamenti aguleke tajja gusobola tusobola mukkiriza kujja kukolera wano kuba simwesigwa owulidde naye tusobola okufuna omulimu omulala oguteetaaga bwesigwa oguteetaaga buwanika owulidde ekirala emmundu baagimuggyako misana kati ate nategedde nti yaddamu n'agifuna kiyimbazeeyo emmundu y'abandi yasuubizo ginkozesaako obubi nze siri mutiitiizi wano nnyingirawo emisana nnyingirawo ekiro gano maka gange naye nsaba minisita wa internal affairs akime emmundu ye agijje ku kiyimba oba si kyo tujja gimuggyako tugimudde neraliikiriza asobola okutta because talina record naye Katonda wange nkuuma w'amaanyi okusinga kiyimba nze njeraliikirira ku abo abalala naddala abatalina kunaaba musaayi ogwa Yesu benneeraliikirirako kubanga ayinza ogikozesa obubi omanyi ovanga ku muntu alina emmundu nga talina mulimu ate ng'ayagala obulamu obukwijjalana ojjukira bwe yakyusakyusanga emmotoka nga yeyazikaza banne kakati we yava mu butaala tebakyamwazika nga takyakyusa yagamba nga agaba ssente ku stage za boda zobadde ombooza mu ngabe oba wentadde ssente tebaboda ono ne muwa agenda anywa ekyayi oli agenda anywa okuwalagi nga takyazigaba okuva Kayihura lwe bamugja ku bwa poliisi tonjogeza bigambo bingi nti kiyimba muwo bwa driver anvuge ansule mu kimotoka asiima bannansangi bwe bamu neogattako bwe yabba kuba yabba bubbe ebibanja byabwe biri seefu njagala ogende wali kanisa obuuze omubuulizi enakasozi abakristaayo bakaabira ettaka lyabwe lwaki si yali dobonkanya
Kiyimba tasiima omulimu wa driver najja nga azze kuketta uli n'akusuula mu kimotoka ogwo sijja ggumwa bw'aba ayagala mulimu ajja mbuulire kiki kyasobola tukifune kasita mutabamubuwanika Nyanze Kiyimba nze ssentebe wa NRM Wakiso district meya eyawummula owa Kyenga Town Council yakola ebisanja ebibiri mu Kyenga Town Council ne Wakiso district. Oluvannyuma lw'okuwummula obukulembeze bwa mayorship nasalawo okuba nti nkoze ebisanja bibiri nendekera bannange n'abalala bongere ettafaali mu buweereza bwange bwe nakola mu Kyenga Town Council. Ekyo nno kyankola ekitagambika nga kirungi gye ndi nti buli ovaawo n'osigira abantu babeerawo endaba y'ebintu engeri gye bayinza obbirabamuko. Yemma enkola ya Kiyimba bwe yali embeera ze so n'abazze owokubiri abeeko ettafaali byayongera kwoyo abaavuddewo. Oluvannyuma lw'ebbanga ogenda nga litambula nawulidde mu mutima gwange nga neegwanyiza okubeera omubaka wa Parliament owa Busiro East nkiikirire constituency eno ekolebwa amagombolola 2 ne Town Council 2 omuli Kyenga Town Council ne Wakiso Town Council nekolebwa Mende Sub County ne Wakiso Myuka Sub County. Oluvannyuma lw'okuvaayo okwogera nti neesimbyewo kubanga bannange bamanyi obuzito bwa Kiyimba era bamanyi amaanyi Kiyimba g'alina mu bantu. Amaanyi si kuba bikonde, amaanyi si kwogera bigambo bingi, naye amaanyi gennyina mu bantu byebikolwa. Ebikolwa ebyange mu bantu ge maanyi gange. Ebikolwa bye mbadde nkola nga ndi meya wa Kyenga Town Council nga ndi kagombola kwokka ebintu bye nkoze nga chairman w'egombola go ge mazima amatuufu birabwako n'ayonka ge maanyi gange mu bantu. Kyova labanza abantu baganibwa ne musajja gwe twakuwanga akalwa ate ng'oli wa movement olw'enkola yange olw'embeera zange mu bantu n'enneeyisa zange mu bantu ge maanyi gennyina siga bikonde siga ssente naye amaanyi gennyina g'abantu. Kati oluvannyuma lw'ekyo ne ndaba nga constituency eno yeetaaga okufuna ate omuntu ayina amaanyi mu bantu okutambula n'abantu bo buli kategori zonna gy'olina ng'osobola ogifiitingamu omuli abavubuka abawansi abakyala abawansi abakyala abali mu mutendero gw'eggombolola n'abakyala abali ku mutendero gwa district bonna ng'obafiitingamu ago ge maanyi. So nendaba nga abantu balinawo gap wakati w'obuweereza bwa constituency ow'omubaka n'abantu nenga nti omuntu w'abantu kanveeyo. Naye oluvannyuma lw'okuvaayo okwange bifuuse ebigambo naye kireeta ebigambo ebyo ku bannaffe abali mu bintu bino nti be bantu bye batasobodde kujja mu bantu nti ekisanja kino 2022 2021 2020 nakola kino 2025 2025 2021 nakola kino 2026 nkoze kino. Kakati ekyo kitawaanya omuntu oyo kyova olaba alimu okunnyonnyola byakoze mu myaka 15 kati gwali mu kutambulirako Kiyimba ali kino naye nga naba kulumba Kiyimba sookodde bali mu bantu b'okiikidde emyaka 15
obalage nti abange abantu b'emmende kino kinakolayo Wakiso mumyuka bino binakolayo Wakiso Town Council bino binakolayo Chenga Town Council bino byembakoledde bannange okusinzira ku ekyo munyonge esanje ekyokuna abantu bayinza okubeera bakwatibwamu ku nsonyi nabagatuwayi omusajja byakoze tumwongere ekisanja n'olemeddwa okunnyonnyola by'okoledde mu constituency emyaka 15 by'owangaddeyo otambula na Kiyimba yabba ettaka lya kkanisa egindi nga bw'olira oyo ow'amaanyi kuba mu balwe be tulina no mu ggwanga bensuubira ab'amaanyi omubaka wange mwali mu balooyo abo nandibadde musaba aveeyo n'ekiwandiiko kyonna ekisaavinga Kiyimba okwekobaana n'olukwesikwesi okutunda ettaka lya gundi yatunda lya muwonge natunda lya gundi natunda lya busuulwa natunda ettaka lya Sizzo bweti oba lya kkanisa nereka kubiteeka ku mbeera z'ebigambo obugambo naye nga mu bikolwa tebiriiyo nenze nkimanyi nze nkopye nnyo kuwa ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Katikkiro wa Buganda atuwa essomo olwaleero abadde mu kozesebwa okw'amaanyi n'okusoomoozebwa okw'amaanyi netafulumizayo statement mbi kwaba bamwogeddeko kubanga kyabaddeko abadde akimanyi tikyekituufu bali babadde boogerako ku ye badde babimanyi nti bamwogerako si bituufu naye baagala kumusiiga nziro kumukyayisa muki bukedde ogenda okukya ku makya nga Katikkiro katali waggulu bonna abadde boogera ebigambo bonna baswadde nange nno nja kugamba bwe nti nze sigenda nnyo kwogera bigambo bya constituency naye njagala ngamba mugwano gwange oyo mukwano gwange nno oyo golaba ate mmanyi nti mukwano naye akimanyi nti ndi mukwano mbadde musaba babanga anoonya ekisanja ekyokuna asooka atulage mu bisanja ebisatu byakoledde mu bannabusiro ekyokubiri babanga abamanyi nti alina faamu y'amateeka asooka alage ebintu bya Kiyimba byazaakola ebimenya amateeka abiteeke mu bantu aleme kwogera bwogezi bigambo kusiiga nziro naye mmanyi mu kwogera kwe mulungi nnyo mu kwogera n'okuwomereza ebigambo naye nga tumanyi nti mu bantu abasinga okusiiga enziro n'okwogera obulungi nga bono n'abantu ali nnamba emu n'eggwanga limumanyi oyo sinza muga nti tebamanyi so ebigambo ebyo bangi babyogedde terigo batogeddeeko bigambo naye singa okuba ekirungi abalonzi ba wansi abo bemulabanga abajega bagezi ate balaba nnyo ate begendereza abantu abo boolabanga abatalina mugaso boolatunuulira nobalabanga abatalina buvunaanyizibwa be baatuwa ekisanja ekyasooka ne bakuwa ekisanja ekyokubiri ne bakuwa ekisanja ekyokusatu kati bw'ogamba nti gwe tosobola kugabirako bannabusiro tebalina kye baakuwa eyo njogera nze nandibadde njiyita ya bujega kubanga omuntu okuwa akalulu ke n'akakuwa aba alina kyakuwadde tafaali ddene lyaba akutaddeko kati gwe bodda mu kamera ya TV n'ogamba nti ababusiro bagamba mbawe bo bali bampadde ki nze ndowooza nti ekyo kyoba okoze ebagiyita blanda nnene tokuwadde ebisanja bisatu okiise mu palamenti ebisanja bisatu gy'emyaka 15 busiro kyetakolangako nze nno mbadde wa kirowoozo era kino kikuddamu kikusaba mbutagenda nnyo walaana kwebikira buzira nze njagala nnyo genda mu maaso n'okunvumirira kiyinza okunnyambako wesituuse gw'ontuukireyo kwa buli onvuma mu bantu nga zisiriyo bagamba nti Kiyimba yayisimbyewo awo genda ontunda butunzi ekyo nno kijja kunnyamba nnyo era nkusaba nti omulimu ogw'okunvuma bwe guba gwetaaga ogusasulira nja kuwa n'omusaala naye nze Kiyimba sijja kukozesa kigambo kityoboola nakuvuma mukulembeze kubanga mmanyi kyali oluvannyuma lwa byonna mukwano gwange oyo tafunanga okuvuganyizibwa na muntu amuvuganya nga alina potential ng'eya Kiyimba okugonjola ku kigambo kyayogedde nti nze abantu okununda okubeera patron wa bodaboda sivuga bodaboda kituufu tulina enkiiko nyizi zitutulako boards nyingi nyinza okutula ku olukiiko lwa budo SS naye nga tesiri musomesa nyinza okubeera ku board ya water naye nga sikola mu mazzi kati ekyo baabanga kibuuza bwatyo bakulonda okusinziira obusobozi bwo wewe bugwa na buvunaanyizibwa bwoki bosobola okuba nabo okubeera patron wa bodaboda kwe kuteekawo olujegere wakati w'abavuzi ba bodaboda ne gavumenti eri mu buyinza
okubasakira okubajjirayo kye batasobola kutuukako bo bakifune ng'aba boda kati okuteekawo ng'oli patroni waabwe okubayambako okugatta bridge wakati w'abavuzi ba boda ne central government kyova laba banonda okubeera nga aziza patroni wa boda ne mu kapasite yange nze sivuga nku boda ne kati bakibuuza ng'ekyo naye kyemmanyi omubaka palamenti oyo ayinza oba nga ayina enkiiko ez'amaanyi zaatulako oba ez'enjawulo naye nga enkiiko zaatulako bw'obuvunaanyizibwa busijje bumutwala so mu ekyo ekyokubiri nze siyinza kugenda